atenderezwa gurumiswe o ishtafetonda na mama namgereka bango bwangwa mu bwangire bwabo ndishitangala mbasindike ishitangala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumo mbasindikira obumo ndidembe mbasindikira dembe mbogo kyawagurereza lenkambwe gwakasibwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuriza mbitibe mwe benjawulo twebaza kitafetonda ne mama namgereka wepo ne bajjajjaffe mbitibe ebyenjawulo nate kurakadde kano ketulimu akokukyusibwa kw'ensi ey'omonda wepo n'eyawabweru katonda atudde munda mu nzalamusa katonda atudde munda mu ggwe nga katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongeeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri omukama Melzedek oba gwe wandiise nga kawumpuli mu bw'omuzimu nsaba tukole ekikoowe eky'omwoyo nga oyingiza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mutudde omwagalwa tewajja wano kubeera nga okolera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegere nti egwe omwana owa katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga egwe ekkubo yegwe mazima era nga egwe bulamu zuula obwa katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu okutuddemu weewaawo mbalamusaako ebitonde ebyekitangaala mu kwagala ndi omukama Melzedek abaganda gwe mumanyi nga kawumpuli mu bw'obuzaale bangi ku mmwe mumpita Melzedek ow'entegeera oba kawumpuli oyo atudde mu ntegeera abagalwa waliwo amaanyi mangi agaweebwa amayengo gange naye mukadde ak'olwaleero nzija kumutendera ogw'olulubaale era mu mayengo gano ag'olulubaale lw'omutonzi gendeeta okuva eri amayengo gange eri okuwanirira kwange eri amagezi gange okubalungamya abaagalwa mu kikula kyammwe waliwo ebigenda mu maaso bingi ebizuukusibwa era nga bisoomoozebwa oba bireeta okusoomoozebwa eri mmwe okusobola okubeera nga mutegeera buli kuzuukusibwa okugenda mu maaso mu nda yammwe tekyetaagisa kubeera nga otegeera buli kintu kyonna ekizuukusibwa ekigenda mu maaso mu kikula kyo ebimu ku bino bibeera just kuteekebwako ne bitinta ne bigattaganyizibwa eri ekikula kyo nga tobimanyiiko bino bibeeranga musingi era bibeerawo okukuwanirira n'okuyimusa n'okuzzaamu amaanyi mu kwebulaako okw'omwoyo naye ekisooka mu byonna njayaana okubeera nga mumanya ekigambo kye bayita okuzuukuka oba okuzuukusibwa kitegeeza ki kya muwendo nnyo nnyini ddala okutegeera munda y'emmeeme eyo n'eri ekikula kyo buli w'otegeera era n'okkiririza mu kuzuukusibwa kw'emmeeme eyo kiba kitegeeza nti oyingira munda y'ekikula kyo n'obuuza omwoyo wo kiki ekizuukuka eri ggwe wandisanga era wandizuula ebintu bibiri eby'enjawulo kyandibanga omwoyo wo ayagala kusomesa mmeeme eyo gy'oyita mind okubeera nga eyita mu kuzuukusibwa nga newankubadde omwoyo wo gwe muyita soul ayina amaanyi naye emmeeme eyo gy'oyita mind esobola okuwanga n'okukulagirira era eyina amaanyi okutonda ensi egenda mu maaso mu bulamu bwo kitegeera
nga newankubadde omwoyo ogukkiririza mu kuzuukusibwa okwo eri ggwe mu nkola eyo oba amakubo ago, naye ye ate emmeeme eyo esobola okukkiriza mu ngeri ez'enjawulo. Kino ne kikuleetera okubeera nga otambuza obulamu bwo ng'otambulira ku mmeeme eyo yokka. Mu ngeri eno kya muwendo okubeera ng'ofumiitiriza ku bino ebintu ebibiri. Naddala emmeeme eyo byesalawo okubeera nga etegeera mu kuzuukusibwa okuva eri omwoyo wo. Kubanga entegeera yange kwe kuzuukusibwa okwebuzibwa okwo okukkakkana okukukkiriza okusobola okubeera nga owanika eri obulamu. Teebereza nga otudde mu makaago, nga amakaago gajjudde ebintu byonna nga bibyo, naye n'olaba nga ebintu ebyo byonna obikutteko. Buli kintu kyonna ky'olaba nga kikyo ng'okikutteko era nga okirinnyeeko n'ebigere ebyo, na buli kitundutundu kyonna ne we bibeera bigere ne bibeera mugongo nga byonna bitudde oba bikutte ku bintu byo ebiri mu makaago. Teebereza nga ossa ekikoowe eky'obuziba ate omale ofulumye omukka guno, okkirize buli kintu kyonna kitandika okubeera nga kiseeyeeya kigende. Mukadde ako erinze kibeera kukkakkana, n'ossa ekikoowe ekyokuwanika n'okkiriza osobole okubeera nga buli kintu kyonna kigenda nga we kirina okuba, ofune ebbanga. Tekitegeeza nti buli kintu kyonna kigenda genda, naye obeera otaddewo ebbanga. Mu kuteekawo ebbanga oba oyina obusobozi okugattaganya wamu n'amazima g'ekikula kyo mu bbanga eryo, kubanga gwe kennyini otaddewo ebbanga erikugattaganya wamu n'amazima go. Mu ngeri eno omutukuvu mu kikula kye eky'omunda ajjuza ebbanga eryo. Abaagalwa, nze Kawumpuli oba abamu bwe muyita Melkizedeki, bwentyo wenzikiririza mu kuzuukusibwa. Kitegeera? Era nga kye kintu kye njagala okubeera nga tuyogerako olunaku olwaleero. Kye kintu kye muyitamu mu bulamu bwammwe. Ekintu ekyo kirina kuva mu butukuvu obutudde mu kikula kyammwe, era nga kye kibayamba okusobola okubeera nga muyimusibwa. Kye kintu kye ngezaako okulaba nga mufuna okutegeera n'okumanya ku kyo. Okuyimusibwa okwo oba kimuyita inspiration ey'ekikula kye eky'omunda. W'obeera n'ekirowoozo oba endaba y'ebintu eva mu mmeeme eyo eyinza okubeera nga lya ddala ekuyimusa, era yandiba nga egamba nti kyekitangaala ekikoleeza omuliro ogukutuddemu. Ekyo kikuwa essanyu n'eddembe ery'okutegeera ku birowoozo ebyo, kubanga biva mu kifo ky'otamanyi. Oyinza okulowooza nti emmeeme eyo yekirowoozezaako, naye byebonga nga bijja mu mmeeme eyo, era n'emmeeme eyo eyinza byewuunya. Yengeri oba mukadde ako yengeri gy'osobola okubeera ng'oyimusibwamu n'obeera n'ebiruubirirwa bibiri mu bulamu. Ekimu ku kiruubirirwa kwe kubeera n'okuyaayaana okukola ekikolwa. Wandiwulira okuyimusibwa okubeera nga otambula oba okukola ekintu ekimu oba ekirala okusobola okubeera ng'otuukiriza ekyo kye weetaaga, oba okigoberera, oba okukola ekikolwa kye weetaaga okubeera ng'okola okituukiriza. Oba wayinza okubeerawo ekintu ekireeta embeera ekuteekamu embeera ey'okufumiitiriza, oba ekikuteekamu okwagala okusingako n'amazima agasingako ne gazuukusibwa eri ekikula kyo okusinga nga we kyali kibadde emabega.
mu nju y'endala okuyimusibwa kuno kuba kwetaagisibwako n'ebikolwa ate mu nju y'endala kibeera kyetaagisa oba kukifuna bufunyi n'ofuuka kyo. Kiyinza okubeera ng'okuyimusibwa kuno oyinza okuwulira nga kunene nnyo ng'olaba tosobola kutuukiriza, ng'olaba tosobola kubeera ng'okutegeera naye n'owuliriza kuyimusibwa kw'amayengaago mundaayo. Ekyo kiba kitegeeza nti oyina kukitegeera n'okyambala mu nnyama yo. Oyinza okubeera nga teweetaaga kukola kikolwa kyonna naye ng'olina kukyambala bwambazi. Ng'ekikolwa ekyo kiyinza okubeera nga kijja kujja mu nsi ye ey'omu maaso. Oba nga weetaaga kukyambala bwambazi n'okireka amayengo ne gasobola okubeera nga geeyongera okubeera nga gatonda okuzuukusibwa mu ndaayo. Ekyo kye kibeera kitondawo omusingi ogukwongera okukulaakulana mu nsi ye ey'omunda. Ebiseera ebimu kibeera mayengo na birungo ebyo bye weetaaga okubeera ng'oyingiza okusinga ebikolwa. Osobola okufumiitiriza n'osengejja era n'ofuna okuyimusibwa okwo mu kadde ako. Ebiseera ebimu ne weegamba nti kino kyandiba kinene nnyo era nga tomanyi kikyakukola ku kyo. W'obeera ng'osobola okukola ekikolwa ku kyo kikole. W'olaba nga mu kadde ako tolina busobozi kukikola mu kadde ako kyambale. Amayengo ago mu kikula kyo gakwambale bunyama. Oyinza okwagala okuteebereza ku biki ebyo by'oba oyina mu bulamu obwo. Seekikoowa ekyebuziba. Olabe ng'ofulumya ate omukka okkirize buli kintu kyonna kiseeyeye. Osobole okubeera ng'oteekawo ebbanga. Buli w'oyingiza omukka mu ndaayo oba okkiriza gwe kennyini okuyingiza omukka n'ebintu eby'ebirungo byo eby'obutonzi ebikuyamba okubeera ng'oyimusibwa oba okubeera ng'olyebera inspired mu ndaayo. Ebiseera ebimu wandiba n'entegeera era n'ebiruubirwa bino eby'okukola ebikolwa naye ate n'owuliriza nga binene. Kitegera kiba kitegeeza nti osobola okutandikawo ekikolwa naye ate n'otafuna kintu kyonna kibeerawo, n'owulira obutalavu mu ndaayo. Obutalavu buno n'olaba nga butwala n'emyaka egiwerako emitonotono. Kyandiba nga amayengo gano wali weetaaga kugambala bwambazi nga tewalina kukola kikolwa kyonna ku go. Wanditegeera ebifo mu bulamu bwo ebyetaagisa okubeera nga bikolwa bikusindiikiriza okubeera nga obikolamu ebikolwa naye ate nga si we kyandibadde kiri era n'olaba nga tewaliiwo kibaddewo. Kiyinza okubeera nga obadde olina kukyambala bwambazi. Okuyimusibwa kyoba kye muyita inspirations ziva mu mutukuvu wammwe era nga ge mayengo ageebonga ag'okwagala ag'obutukuvu ag'amazima ago ag'omuwendo mukadde kano. Oyinza okusanga amayengo ag'enjawulo ag'okwagala amazima mu kikula kyo nga gajja eri obulamu bwo. Gano ge gatonda obutukuvu bw'ekikula kyo mukadde ako era ne gawangibwa mu buliwo. Kiba kitegeeza nti obeera weewanze mu buliwo ng'ekitonde ekitukuvu mukadde ako ng'oyita mu kuyimusibwa kw'amayengo ago. Omubiri gwo ogw'obwa Ssekiba kyattaka guyinza obutakyuka naye buli kintu kyonna kitandika okubeera nga kiyingizibwa era ne kiyambazibwa bunyama mu kuzuukusibwako okw'okuyimusibwa kuno okutukuvu era ekikula kyo. Omwagalwa, y'engeri gye njagala okubeera nga mbazzaamu amaanyi
mubeere kutegeerana kumanya ku kyo. Teweetaaga kubeera ng'okirowoozaako nnyo. Nedda. Beera na kumanya ku kyo. Beera omulabi. Nga wootunuulira ebigenda mu maaso ng'oli mu ddinisa lyo. N'olaba biki ebigenda mu maaso mu ddinisa lyo, naawe bw'otyo w'oba okola mu kikula kye eky'omunda. Mbaleka mukadde kano mufumiitirize eri ebirowoozo byange n'okuluŋŋamya kwange. Ndi bumu wamu nammwe. Naddala mu sabbiiti ezijja mu maaso. Kye weetaaga kuddiriŋŋana erinnya lyange, nja kubeera mu masekkati gammwe. Ndi Kawumpuli oba abamu gwe muyita Melzedeki. N'okwagala okutakoma. Mbeebaza. Nze Kawumpuli oba Melzedeki. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.